kati mudamala mbuuza tekeyo naye nkuba drop yange ya DJ Ryan nkuba pati wamuja ku stage nga muteeke pati ekibanda yimba nga tukwaki era sigala wansi awo nga yakala saa ki si yamwe nokulwaki kati salina okimanya mwana nti wali twavaawo enkola edda gye bali balokingiramu nti ye omuntu alina okumuleeta awo mbadde njala okuza nti olowodde over the weekend mpaka otunnyonnyola embeera yali etyawo kuba bingi ebyogerebwa bingi byogerwa but okufuna first hand information kintu kikulu nnyo so tubadde twagala tubuulire embeera yali etya kakati fetwatuukawo ku kivulu kya George ne tugenda backstage kati obviously ukimanyi kiba kiddako nti manyi nogenda kwaki tusabe program ku stage naye mbalina okugana negundi ali ku program oyo nemutuukirira nemugamba kibandaze yakuyimba mpandaga program nagamba kati kiriwo George kayimbemu nyimba nga mmeka nga 2 then mukoleki nje muyimbe ngaba kibanda nti bagambye ABCD kasamanya binga nga tuyimba tobuzibu bwava twatuukawo backstage awo nga ndaba nasifuddeko nnyo ndaba kati alina gyali yawo kuli mikono bwati ngamba musajja ekyatamidde alinga ayomba ninga ali yekka ngamba musajja kiki ndaba nga ayiseeko nesibifaako nnyo kati nvaayo nga George akuba olimba olusemberayo ddala akuyalo nga tukugwako kati nina okudda ku stage tekeyo program kati nzija nyambuka eteke program oba yayitawa najja ku madaala n'atuulawo wenyini awo n'atuulawo bw'ati ani yali stage manager ngeri yaswalika bulungi nnyo naye nga kati teyali kwaliko bakoko kwaliko ogera omulala ali awo naye nga mubona kati teyalimu yava buvyeri kati teyaliiko Nenimodi actually naye yali ku program kati nzija nyambuka amadaala nteke program ya kibanda kati satula oba yayitawa nimulanga ali madaala atudde wansi bwati mugamba yo mpitewooko nagamba tunaje tugenda kuyimba kiwanisi gunanyinisho abange temugenda kuyimba tinengusala obviously nzimanyi n'okudda abange temugenda kuyimba tinengusala obviously nzimanyi n'okudda information juwani kibanda kalima zikira wansi kuba kimanyi kiba kiddako tubawo buvi kati mirako angamba Ryan nsoko kakalimu jasani kanje ngagere naye kati agenda yogera bamugaba bikyawo nkwanga avuddewo genze kusaba nidda tera ku stage oba yaddawo simanyi oba yadda wansi kazi nina ku stage ndika program yaje ya kibanda kati modambuza ndikagamba ambuza oli ready nuko kati soba yava wata tana na microphone aze ku stage kandi saa gani mulodi zakati si stakeholder munene nnyo mu industry okubanga bwemba mu contradicting naye ekintu kiyinza okubava mu ngalo katika nkubuuze kati sikyakola ekyamaanyi ku music industry ngamba ni gwakoledde nti onaleesa ono nti ndeesa ono demu kenyini yamulemberera ani yamulemberera demu yamulemberera fia mckats yalemberera fia ana kayimba ki simanyi gwe DJ gwazikuba taina wadde kayimba wadde akaide salama taina okisegeera bwogamba kati nti gwe industry gwogibeesaawo nga tosoboladde kumakinga muntu buladi mukimanyi nti yagamba be basetinga foundation zino zemuliko nedda sebo byeddaasa okujja kikinjo kyayo byaggwawo no byaddala byaddala olinga wowulira nti alieni zivaawo ziveeyo oledde nti onaleesa ono nti ndeesa ono demu kenyini yamulemberera ani yamulemberera demu yamulemberera fia mckats yalemberera fia ana kayimba ki simanyi gwe DJ gwazikuba taina wadde akayimba wadde akaide salama taina okisegeera bwogamba kati nti gwe industry gwogibeesaawo nga tosoboladde kumakinga muntu buladi mukimanyi nti yagamba be basetinga foundation zino zemuliko nedda sebo byeddaasa okujja kikinjo kyayo byaggwawo no byaddala byaddala olinga wowulira nti alieni zivaawo ziveeyo mu planet eno abazireeta azireeta zokka yano kimanya
oli yajjabuzi oli alien ekintu kino ekyokukwata ku mckats tekiibookye tekitya kyagenze ne ku poliisi obulingo bwe twabamanya obulingo bwe abayimbi ba DJ ne ba MC balina kukolagana batya nekyayi kiri okukwesho ffe twandiroopye neffe tetuloopa kuba yakola ki yatulumba ekibuzo kiri nti abayimbi ba MC ne ba DJ balina kukolagana batya enkolagana ine kuba etya wakati waabwe akati nze DJ nkola ne MC ali lilu watoli sikola naawe be MC banja abasinga kati naawe bana bangi anti bonna abasinga balabidde ku yo bana bakola bye bakola eda sebo mckats talina kyakoze mu industry ya music byadda byaggwawo obudde buno talina kyagamba tewali kyagamba agamba ki amba kyagamba simanyi mckats era agamba otwambuuzizzaako ku luyimba lwe yali akoze ne alienskin nga wakati wa fie na alienskin nagamba oluyimba takyalwagala oluyimba bogus batugwe nga DJ alienskin gwazanye ennyimba ze yagambye ati amba kyagamba simanyi mckats era agamba otwambuuzizzaako ku luyimba lwe yali akoze ne alienskin nga wakati wa fie na alienskin nagamba oluyimba takyalwagala oluyimba bogus batugwe nga DJ alienskin gwazanye ennyimba ze yagambye atya nti oluyimba takyalwagala oluyimba lwa kisiru era it's time to kick out fake music out of the music industry kwona asigaza omulimu fake music nga bamuzinirako benyini babeere mu baa zaabwe ezakayu nga bakola ki kankubuze blood mu bbaala ogenda mu bbaala oliza music ki ezammwezi eziwansi ebiki oliza music ki bakubanya alienskin mckats agamba y'omu ku baasooka okuleeta alienskin mainstream era abantu okumutegeera ennyo n'okumuyingizaako mu channels zino obazi ogamba nti 11 neneko yamuyingizaawa bw'agamba alienskin blood wange ali wange era mukama wange okitegeera ebintu bye byakola jasabikola yengaye nakugambira teri yamuleeta okitegeera yajja yekka nakola ekintu kye era kivuga yekka talina mu idea yasambira mugamba nti no tekirimu oyo nembyesagala nakwogera kubanga bwengamba nti yamusa mu media nga teri yakubanga obusimu yagala muwa interview kenyini nga amusaba nga amwegayirira ani yakubanga essimu obusimu yani oyo mckats tomumanyi ende mu maaso mckats yakubiranga alienskin essimu ng'ayagala interview efe yatugambye nti yamuleeta mainstream era alien yamunoonya namusaayo era ne mu bbaala nti era yamuleeta n'amusaayo era byonna byemuvimbirako obudde bwe maanyi ge lwaki temumuwaako at least a little bit of respect nedda yeebale obanga yamuleeta yeebale tweyanza sebakweta kimenke lwaki temumuwa katiibwa katonotono akaliwa kasaana olw'ettefaali asa neyamuyisizaamu amaaso kenyini yeyisizaamu amaaso okitegeere kenyini yeyisizaamu amaaso teyamuyisizaamu maaso all this said what's the way forward olw'ettefaali asa neyamuyisizaamu amaaso kenyini yeyisizaamu amaaso okitegeere kenyini yeyisizaamu amaaso teyamuyisizaamu maaso all this said what's the way forward afe tuli bize muganda wange 23 tulina show ya champion good wali eri Bugogo kyebiri kyetaano miliyoni tuli bize bro ne champion good agenda yimba ate ujja yimba ku stage bulijjo ajja nazina obuzinazina bwe ajja kuzina kati omuntu asaanidde asasula ekyebiri okujja okulaba obuzina bwa champion good jasimba naku z'omwezi nga 23 mujje Lugogo kimawa okumanya nti kyakola ekisanga wali eri naye nga bya ddala 23 kyebiri kizike kakadde temukeereeko abavubuka bano bemutambula nabo embeera eno gye bassasaawo tebazaalira akabasa mwenga DJ alienskin ng'omuyimbi n'abayimbi abalala bali mu Family Forest tetulina buzibu tuli fit tuli steady takabi